weewaawo akawungeza akalungi omulabi waffe ali ku telefayina mukadde kano nkubuuzaako era nenkwebaza gyonna gye wakatuusizaako engalo olunaku lutambulidde ddala naye nkwebaza okuba nti okuva ku makya weekuumidde ku telefayina paka mukadde kano nga nooba nga gy'osazeewo okuba nga gy'olaba essaawa ziri 9:30 kasazi wa 9:30 okuva ku lunaku lw'emmaani paka olwokutaano tuba tuze ne pulogulaamu yaffe ey'olutindo ne bannaffe aba YPA n'olwekyo ne ku nnaku z'omwezi 17 olunaku olwokutaano omwezi ogw'ekkumi mwaka 2025 era yeffe nga tuzze ogikutuusaako erinnya Nzaakira Mbwane Kannamugera ng'olunaku olwaleero era ndi n'omulunzi era omulimi okuva mu YPA nga si mulala ye mukulu Kyozira William Nadiope kabuzi era omulunzi w'embuzi ngenda musaba abeere nga akubuzaako tusobole okuba nga tumanya ye kiki kyaleese okuva mu YPA olunaku olwaleero. Mukulu Nadiope wangi taata sebuuza ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka tubeere nga tweyongerayo. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka nsanyuse nnyo nsiimidde ddala amanya nze Kyozira William Wilberforce Nadiope Kabuzi. Okay. Era nsiiba ngamba abantu wonsanga nga nnyinamu nompita erinnya eryo Kabuzi nkusimbirawo. Okiwulidde. Niye nga nvudde mu kitongole ekya YPA ekitongole ekyewaayo okubeera nga kijja abantu mu bwavu nga tusinziira ku ki? Tusinziira mu kulima na kulunda. Okay. Wiiki eno okuva yatandika yonna oba okuva etwayingira ameefuga ga Uganda ag'emyaka 63 abantu bonna bembaddeko n'owano okuva mu YPA kuli muli mukulu Sematas mukulu Cyrus bonna bazze boogera ku independence offer. Kalonjagala okubuuliza mu dakiika mu seconds ntono nnyo omulabi waffe yakasooka ogiwulira ogimunnyonnyola kyeki era musuubira eggwako ddi eri oyo omuntu abatannaba kujja kumanya bigikwatako abeere nga yanguwa ajja basange. Okay, neyanziza nnyo bannange independence offer yeekoleeta independence offer gwe nange tukimanyiwo enjogerera kati nti tucelebrating emyaka 63 okuva we twafuna independence nga Uganda otwaliza wamu nekitegeeza ki nti ate we tugenda ku vision yaffe ng'aba YPA tukulembereza nnyo embuzi era abasitwasinga babagezaako tumanyira ku nsonga za mbuzi ne tugamba nti embuzi ebadde y'emitwalo 75 twajjako emitwalo 6 n'enkumi ezo 3 nebeera ku mitwalo 68 ne siringi 7 wenjogerera era ekyo tekibangayoko mu discounts tubadde nazo okuva we twatandika okubeera nga omwaka guno gutambula tetubanko na discount eno yesoose era oliwo omugamba embuzi eri ku 68 eki eya YPA kugamba nga buli omu twagisiza nnyo niye nga amakulu gaakyo okulaba nga natutambulira wamu nga tugezaako okubeera nga tujaguza ameefuga gaffe nga Uganda so gwampuliza essaawa zino ekyembi kyateggwa leero eyakatandika twakava meefuga juzi wiiki ewedde nga wekugambye nti no tebangawokko so naffe tuli awo tugaana ye osegera ekintu ekyo so essaawa zino gwandaba obudde era bunabaggwayo essaawa zino ziri 9 ogambye ate olunabanga era tusiimye tusobola okwongezaayo abantu webeera nga munange ngera bava kisaba nye wenjogerera essaawa zino gwandaba essaawa zino eno wandibadde at least obookinge kuba yogamba anze njaga bookinga ku offer eriwo ey'emitwalo 68 ne siringi 7 kuba offer yeggwaddi independence offer so gwampuliriza nga wadde oyagala tuteeka mu project y'embuzi essimu gikube kati obagambe nze afazaaliwe mba sobola gigula kambuukinge kati obeere nga naawe osobola okwewangulira ku offer eyo abookinze amayirayo mu bbanga ki? Abookinze tukuba emyezi 3 zonna embuzi oba bookinze yes obeera ng'omalayo. Okay, gye buvuddeko mwaggulawo ofiisi e Masaka webale nnyo era ne musuubiza bannamasaka temugenda kukoma ku ofiisi wabula mugenda batwala balambule ku faamu zammwe ez'enjawulo mukadde kano okulambula kutuuseewo era kuli yoddi webale nnyo ekibuuzo ekyo kibadde ky'amaanyi naye nga sinaba nakukyanukula munzikirize nga ntunula ne mu kamera nga neebaza n'obuwombefu obw'ekitalo bannamasaka bannange Masaka yawuguma kwolwo era abaali mu kibuga mwakiwulira kantwala omukisa guno okubeebaza mwenna abaaliyo abajja nembeera nga tugulawo offices zaffe officially bulijjo zibadde nzigule naye twagulawo launch y'okugulawo office eyo era abantu bajja bungi abantu bajja ne bategeera YPA kyeki mu Masaka so kantwala omukisa guno ekisooka okubeebaza okubeerawo kati ekisinga obukulu olunaku olwo twatuula papa abantu aliko owulira ebirowoozo eby'abantu
bagamba nye mwogedde ku mbuzi naye embuzi ey'ekiro 10 eba yenkana etya ogenda tugenda okulaba ng'ekyamazima people need to see ojjukira bulungi nti amaaso ng'omuddugavu galiwa mu ngalo okategedde akantu ako so omuntu ayagala agende ku faamu atuuke yakwateko oba agikwateko bukwasi bw'ati oba agisitule namukko emuleme bulemizi naye ng'akozesa akakasiza nti n'ekiro 10 kikola ki mwekiri so kino kigenda eri bannamasaka era kambagambe bulungi bannamasaka tugenda simbulira masaka leero naku esinga tubadde tusimbulira nga mmeka tugenda beera November nga 2 November jabeera Sande tugenda sinzira Masaka mabasi gakulembere paka Gomba tugenda kola ki abantu bagenda kulaba ku kye twayogera nti tulina embuzi eweza kilo 10 omuntu ayagala okujja yewandiisa atya sente ziri meka kati gwe omuntu ayagala okujja zibe emitwalo 6 tusazeeko okuba neeno ku YPA bwe tubanga tugenda okulambula atalina kulambula kola asasula emitwalo giba 10 alina okulambula kola okulaba ku mbuzi asasula 6 naye tugambye nti bannamasaka bonna mukaaga tugende emitwalo 6 gyokka nga gojja tukola ki mulambula ensonga ya kintu emikaaga gino gyobosasulidde just transportation okuva Masaka tuuka Gomba n'okulyako naye amagezi ge tugenda osoma koolo ga bwereere bwokitegedde information is free transport na feeding byoba okoze eki kati gwandaba ng'oyagala okuyiga okulunda ng'IPNC bankugamba nti no tulina passive ne active package nti passive ojja kugula tukulundire active ogenda kugula ogende weekole ki werundire okategedde akantu ako kati mmwe n'abadde baagala okuyiga engeri gy'osobola okulundamu embuzi neweza kilo zenjogeddeko ezira 10 kola olunaku tewaanisubiddwa era wenjogerera saawa zino woba onzikiriza nzikiriza nsoma akanamba ka manager Masaka ezigadde zongenda nsoma luvannyuma nye Masaka nzikiriza nsoma akanamba kano bakakubeko kati abaagala okubeera nga babookinga stories kuba eziriwo era ntono size nnyingi ennyo olunaku olwo nga tukola ki nga mugenda so ku 0707 725 manager Masaka mukubire nti ndabye BBS bagambye eriyo omusomo ogw'okuyiga okulunda omulundi gumu 0707 725 gikubeko ya manager owe Masaka byonjogedde byonna byonna obeere ng'obookinga slot ogenda oyiga engeri gy'osobola okulundamu embuzi mulisimbula sawa meka tusimbula sawa zibeera 12 tuteekawo obudde omuntu okuyiga saagala omuntu abeeyo akatuuka ate tugambe essaawa zikoze eki kuba tugenda balambuza faamu paka benyini obagamba nti tukooye tukomewo okay yes omwezi tubaye tuyingira wano netugamba tuli mwezi gwa 10 yetaata omuganda yaguyita mukulukusa bitungotungo yes saatu omwaka ng'ojjeko guno omwezi gusigaddeko emyezi 2 ogw'Okumi ne Desemba yes ogw'Okumi yaguyita Museenene Desemba n'aguyita Nteevu ye muganda yetaata kitegeeza nti omuntu alina bintu byateekateeka okukola mwaka guno abamusuubiri abaweddemu ngamba omwaka guweddeko kuva January oba kuva Gatonnya anti ye January paka kati mukulukusa bitungotungo sina kyendagawo okusinzira ku aba YPA omuntu mukadde kano bwajja okubeegattako akyalinawo essuubi nti byateekateeka okukola mu mwaka guno ebikyaganye asobola obigusa neyanziza nnyo ekibuuzo okiteeseteese bulungi nnyo era okirambuludde bulungi ninga sina nakiddamu kanzu kenkubuulira olaba ekikere kikere bwe kibeera mu nsuwa port omuzungu kyayita port nekitunula mu bbanga bwekiti space y'omumwa gw'ensuwa bwe kiraba kyekirowooza nti ensi eba eweddeyo kituufu tukategedde akantu ako bwe kitunula waggulu kiraba omumwa egamba ensi nga ntono paka omuntu wanaava eri either oba nakijjamu oba kyennyini nekikola ki nekyejjamu nekifuluma wabweru wekitegeera nti ensi ki ensi nga zinene kategedde akantu ako so it's never too late at any one time it's never too late kubanza ensi baŋŋamba abantu nti obugagga ekyamazima obugagga bwakubaza kyebagamba nti better late than never okategedde akantu ako it's never too late kuba ate wotasalawo kati ekikale kino kitasalawo okufuluma kulaba ki ekiri wabweru wakakasa alibeera omuntu abeerawo ng'alowooza ensi ekoze eki ensi eweddeyo otegeera ekintu ekyo so ke kaseera tumenye ensuwa eno tugimenye tufulume tutegeere obugazi bw'ensi Katonda yagamba mbawadde ensi n'okujjula kwayo ngende mugirye mugende mukole ki mugirye so it's never too late
ngawe mbadde kunywa nti n'obugagga bannange bwakubala kati eri ayangambye nti obugagga yasonda nkyamulinze nyenkulayira ayinza okufa ng'era akyakola ki yasonda bugagga. So abagagga abasinga bonna they are risk takers ate ng'obugagga babubala bubazi n'abala n'agamba kidiru kino wenteekawo nfuna bwenti wembala waneeno bintu bya kibalo kategedde akantu ako. So gwe muganda wange ndaba saawa zino ng'osonda bugagga nkusaasidde kuba ekyamazima siri Katonda niyo oyinza okufa ng'okyakola ki okyasonda. So the time is now akaseera kali kati situka jangu mu YPA emyezi ebiri tugibudgetingire kikyosobola otandikawo nga mu January oba mu February oba mu Gwokuna eryo kyogenda okukola ki kuba wotasituka kati era tudatuuka mu Gwokuna ng'era olinga bw'oli kati kategedde akantu ako. Tukyalinayo ofa endala mu mwezi guno ogw'ekkumi. Omwezi guno ogw'ekkumi nga tuvudde ku eno eya independence tulinayo ofa ekyarwaninga yeriweeyo nti omuntu aguze embuzi 10 ngenda muwayo embuzi endala emu yabwereere. Naye ebintu nga mubigira mufuniramu mugaba bugabi w'emutyo twasazeewo tutandike egaba bugabi. So gwaguze embuzi 10 wenjogerera ssaawa zino eno bakuwayo embuzi emu extra yabwereere. Aguze ikasakasooli 10 tukuwayo ikemu bukadde no 7 obukadde 3 n'emitwalo 7 ze tuba tugabidde kategedde akantu ako. Aguze emizinga gy'enjuki 10 era tukuwayo muzinga gutya mizinga 10 tukuwayo muzinga mwayo gumu gwaki wabwereere kategedde akantu ako. Lwaki temuzimwa mu mpeke bera nimenzikuwa mu mpeke era bujja kere ekyanga tozina kati kankuwemu omuzinga gwenkimanyi ogenda ku emitwalo 10 buli mwezi okumala emyaka emirala etya ozikuwa si buzibu bwaffe naye okusinziira ku kigendererwa kye tuliko okubeera nga tu breaking abantu baffe with financial freedom nti omuntu asobola obeerawo nga akimanyi eriya ese omanyi ngeri ekirumamu kati wenjogerera eri abaana abagenze ku ssomero edda abali ku ssomero nye nkakasa eri omuzadde ali waka nga omwana akyali waka kyokka ate ekyewuunyisa bagenda kuwummula ate nga bali bagenda kukola ki etegeeza taamu eno yonna eweddeko omwana takoze eki kategedde kati ngamba nkuwe kashi lwaki sikuwa muzinga ogenda okuwa eky'ekkumi kale ojja twalayo ekkumi okumala emyezi egyo emitwalo ago omwana aba tagenda ssoma kale newaba asinzaawo bajja kukwatirirako naye ng'akoze eki naye ng'agenze okategedde akantu ako. So ofa eyo saawa zino ekyaliko era gwandaba kwata peni funa akapapula wandika ennamba zino kubako ogambe nti ofa eno njagala 0703 yeyiyo eyo ya office Rubaga kati awo mbagenda kwedda office yaffe Rubaga 0703 0 emirundi ena esembyayo 34 ya office Rubaga tugenze Nansana Hoima Road mafuta ga Prompet Naluvule stage omwasookera gwe twasookera awo kasangwawo ku 0774 31 35 51 awo njogera kube Nansana Hoima Road tugenze Masaka 0707 72 54 61 eyo ndi Masaka tugenze Maddu buli kitundu kyenjogera ye office tugenze Maddu ku mafuta ga Paranoma ku kigende Sembabule ku 0707 72 56 56 ezo za office branches kati ezange mwenyini kamakoogera Kabuzi era wokuba gamba Kabuzi olabe wensiimira ka mobile wekakira wosanga nga nyina oyinza mu administration eyobwerere nyinza mu administration fee eyobwerere oba membership yaki yobwe ku 0707 72 54 72 yange mwenyini kamakoogera nkubirako tulabe emyezi ekisigadde yebiri tujibudgetingide tutya wao tajibudgetingira ne 12 ejijja mu mwaka ogujja zigenda ogera sigala kyekimu wota planning rakati mu mwaka gw'okulonda ekyo kyogedde mukulu Kabuzi ye taata ensangi zino muzze musomesa abantu twaliko nabo ku Sheraton netubeerako nabo ekololo juzi mwali kufuba mu visit egomba ye taata nga mugezaako kukyusa mbeera zaabwe na ndowooza zaabwe balowooze beyond oba balowooze mu maaso gaabwe nga mmwaba okusinza ku mwaba wa IPA mulowooza endowooza z'abantu ezimu zibakuumidde zitya emabega oba zibakuumidde zitya mu mbeera gye twagala okuvaamu ey'obwavu awo wennyini
endowooza z'abantu omuntu waba ayagala gwe actually ngeze wala gwe wolwala ogenda mu ddwaliro oyagala okuzimbayo kayumba okola okubirani anti onoonya wali ettaka n'ogula ettaka wamala ogula ettaka n'otandika n'ogenda kwa duwaya n'ogula ebikozesebwa oba n'ogenda mu kirombe n'ogula omusenyu mpulira mabulooka n'oyiwa tumaze okuyiwa kyekiddako nyina ofuna omuzimbi kyembadde njagala kati ansi ogifunye olina ofuna ki omuzimbi weebale kati bw'oyagala okwerundira noonya mulunzi ekyo kuba otegedde wali kuba otegedde kyembadde ngenda okubuuza nyange ekyamazima abantu betulina ssaawa zineeno nga bw'ogambye nti woolwala ogenda mu ddwaliro n'ofuna professional amanyi ku by'obutonde bw'omuntu n'akujjanjaba nti oyagala okuzimba ennyumba era ogenda kibanyi ojja kugula matiriyo naye era ogenda kukubira omukugu nga wookirambuludde bulungi awo tigenda kukubira omuzimbi ajja akole ki kati ate wekijja mu kulunda bannange abantu ne bagamba owaaye kaŋŋende nkole ki neerundira omuntu n'akwata obukadde 100 n'abuteeka mu project n'agenda n'akola atya n'agula embuzi n'azimba ebiyumba n'atandika okukola ki okulunda ge maziga g'owulira so endowooza z'abantu ekintu woba tokitege actually in most cases ekisinza osuula business ze tutandikawo oluusi because we don't have full information on how the business runs and we ate nga eyo science obi obutamanya is not a problem naye ate funa omuntu amanyi kyoyagala okugendamu akuwabule olabe ng'ofuna profits kuba wotakikola ogenda kukola ensobi ate olize yandibadde agezaako okubeera nga 1 to 10 emyaka 3 okutegeera ensobi ezo engeri gy'osobola ozibuukamu ate oli asobola ozikuyama n'azikubira mu lunaku lutya lumu okategedde akantu ako nga tumaliriza mukulukabuzi maliriza kweyo ensonga tugende ku nsonga eyo yennyini nze nga maybe nga wembadde ndikutandika shose eyanjudde bulungi naye nga nze akulira abantu abeerundira mu YPA era omuntu gwe tunaddamu okusisinkana njagala tuba tukuba tookyawo ku bantu abeerundira ba active ki active farmers kati gwe ayagala okubeera nga weerundira mu YPA namba yange nga tumaliriza nayo kanzikiriza njimuwe nkubira tubeere nga tutembeeta ensonga zino kiki weetaaga muddo kikaki ttaka lyenkana ki biyumba kikaki byonna ng'omukulu wagambye tiwetunadda gwe tugenda osimbukira omuntu omulunzi omulungi atunulira ki ng'atandika okulunda embuzi ze ku 070 72 54 72 yeyange kamwa koogera kabuzi nkubiraako twogere ku 070 03 emirundi 4 esembya 3 eya office 0722 34 58 mukaga ze zisembayo nayo ya office obwavu bwakubala obwavu mpologoma ogenda kufango kyakola ki ngokyasonda basibudde tetuyinza sukkako olwakadde nengera bakawunyumba bamaze okweteekateeka epulogulamu edda ku ssaawa 10 zennyini erinnya nzakira mubwane kanamugera ku ssaawa 2 gambuze ku ssaawa 4 gesigika awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka.